mulokole olwaleero ekidwese ku night gavuyo abantu bano balokoke abantu bano bakyuke yendebolo haleluya olwaleero ekindese wano abantu bano bakyuke because the Lord God he is the healer and the killer. He's going to heal you today and then kill you. Chitwale batutte chimulokole uwebereremu mulokole nagamba uwebereremu haleluya nga bwe nagamba ku luli nerero beeramu abantu bano babulira enjiri nga ya luzungu nze ngitabule mu luganda haleluya bagambe nti olwaleero luno olwaleero today basebo ne banyabo ladies and gentlemen mulokolo kijjewa pasabiri 19 otandise okwebereramu basebo ne banyabo ladies and gentlemen olwaleero today nenja and tomorrow waliwo ebyokola sukulu bandi kukulu otandise onanagira siranagidde otandise onanagira waliwo ebyokola byembagobamu n'ebisiraani byenjogerako mulokolo ojja kuddamu ofukamira obimanyi fukamira mulokolo oyimirire otuule neera okyabulamu okwebakawo obulamu oyimirira obulamu ofukamira oyimirira neera haleluya haleluya kakati enjiri etandise bweti bonna abali eyo bakimanyi na buli omu ali wano akimanyi bino byenjogera byange eno enjiri yange nzeganyiza ngisimbuliza jayo bayibuli jayo yendebolo mulokoleka bayibuli nga kasiifufu twakokya haleluya gwali eyo ng'oli mulokole ebiri mu bayibuli eno tebikwatako bino byaffe bikula novena wasemba bayibuli ogiwunzise novena wasemba somawo era weewano novena wasemba wagamba awo yesu nazaalibwa mu kiraalo mu musajja omubazi awo yesu nazaalibwa mu kiraalo mulokole yesu yalina nnyindo mpanvu netangira zeyasiibamu nekanzu gyeyabeerangamu yesu ng'ayambalaga kanzu netangira n'omuggo ng'ayazaalibwa mu kiraalo kyeraga bulungi nnyo nti yesu yali munyankole badde simanyi mulokole bibadde ebyokola bintutte yesu yali munyankole nakakitegeera haleluya naye tobinoonyerezaako nnyo bajja kunyiga ensigo ate nzaagala haleluya mulokole zingako kagamba ekyewunyisa kiyitange wangamba nti Bujingo tolekangayo saala yonna nga towasabidde bantu favor irresistible favor extraordinary favor a favor that attracts miracles like a magnet kyegamba ekintu kimu nti yesu yali naye anywamu era SB4 bonywamu nnywa yesu yali anywa kankujeyo obujulizi bwemmanyi ebyamagero byasooka okukola yakyusa amazzi n'agafuula waragi mulokola obutunda bwaliwo kyogereko pasita obusera bwaliwo obuugi bwaliwo yali asobola okukola minati maid naye yakola waragi kyeraga bulungi nnyo kino abasumba bawulira enjiri banywa tewali musumba atanywa mu Kampala leka pasa naawe haleluya buli musumba anywa ani anywa naawe kakande anywa kakande tanywa kakande anywa kuludu wanje anywa ambiyansi anywa na sepulenda nganya gwala yesi kayanja tanywa lwakuba ayinamu obusente kayanja anywa yiganyogoga wanje anywa pirisina nenairo gorodi anywa beyi haleluya yiga musajja yalina olubuto lunene we batiga ayinza kunywa yiganywa omukomboti wanje anywa amalwa anywa n'ekitiribiita lwe lubuto olwo yendebolo mulokole wali buli musumba anywa bimusumba Bugemba anywa Bugemba kasajja kavubuka Bugemba anywa lwakuba nti muvubuka anywa pulaini anywa embanga agaya n'enkwakyo ye mukozza
tewali musumba atanywa pastor wangi nzabuuzaayo ani wa musumba nnumya omutwe musumba kimulokole azabuuza pastor Bujingo anywaki Bujingo oyinza okunyiga ensigo nyene Bujingo afuuwa emmindi agifuuyira Teddy ne Doreen alowooza nti bamubako ettaka haleluya kugamba ekyewunyisa muzaatanywa abasiraamu bazibu naye muzaatanywa leading sibinaako obujulizi bw'enjoge